Tukyeyongerayo n'akatabo kaffe aka Kikonyogo, weebala okutwegattako. Essuula ey'okutaano egamba nti Sirinde Baraza, Kantandike omulimu gwange. Ku ssaawa 6:30 mu ttumbi nawulira ng'omwoyo gw'obwambega gweyongedde mu nze nga gulinnye ku mutwe ngutamidde bwenge. Eri ew'akaweke navaayo ku ssaawa 6 gwennyini. Okumala ekitundu ky'essaawa ekyo nali ntudde awo ku mmeeza ng'ennaku wensimbidde. Nalowooza ebintu nkumu ebifa ku by'omulimu gwe nali njolekedde. Naye bwe byatuukanga ku kibuuzo ekigamba nti tandika ntya omulimu gwange, ebirowoozo byonna ne bifuuka kome ne ndaba nga tebirina gye bintwala. Lubaale wattu, tandika ntya okunoonyereza obujulizi obunanyambula ekikoligo ky'omusango guno era nga ntandikirawa? Ekibuuzo ekyo nalwawo nga sinnaba kukyekkusa, ne neeziribanga, ne neekuyenga, ne ntuubagira nga busa. Leero ne mbeera ku katuubagiro ng'azina n'ow'enkofu. Nali naatera okuwangulwa otulo ne nzijukira ebigambo mukyala Kaweke bye yali ansinyizzaako. Olwo ne nzijukiranga bwe nali mmaze n'okumutereeza nti bba yamugamba aleme kuggalawo. Ne mbaguka ng'aliko ekitambo, akabina ne nyeenya. Ewa Kaweke ettaala yali ekyayaka mu ddiiro. Bwe nalubandulawo nga njeefubitika, anti nga nninga ayingira mu yange. Amaaso nagatuukiza ku kasumuluzo, okugaggyaawo nagalaza mu kisenge eky'omu ddiiro, n'oluvannyuma ne ngeebunguluza eddiiro ndabe ampuuna, wonna nga kiri mulaala. Olw'omuyimbi Namale mu lufunguuwo nalusikayo lutali luno, ne ndukuba mu kkufulu ne njerula ebyali munda. Ng'omubbi bw'atera okukola ng'amenya enju, nange bwe nakola, n'ebitabo ebimu saabisomangamu. Omutwe ne guntawuka nga ndaba mbuliddwa eky'omugaso n'ekimu. Bwe neerowooza ne ŋŋamba nti kale Kaweke bw'akomera waawo n'ankwatira mu kkabada ye, ne nfuluma. Bwe natuuka mu luggya ne nsangawo omuntu ayimiridde ng'akubye eno ku nju ya Kaweke amabega. Olw'ettaala ziri ez'ebweru ezisula nga zaaka, nasobola okumwetegereza amangu nti mukazi. Bwe yawulira engatto yange ng'eyomba n'amayinja n'amaguka, n'akyuka okuntunuulira. Teyanninda kumutuukako, n'ayogera mu ddoboozi ery'essimbo so ng'ate lya busungu nti, "Mwami, obwedda oli mu nju omwo, so ng'ate ne nnyinimu taliimu, naye njagala ombuulire ky'obadde okolamu." Saalina kirala kye nninda kubanga nali mmaze okumutegeera nti ye mukyala wange, ate nga yali mutuufu nnyo okunniingiriza gye nali ndaze, kubanga bwe nali nva mu nju saamubuulira gye nali ndaga. Nange kye nava nzita ku ddoboozi ne mwetondera nti, "Munnange ononsonyiwa obutakulaga nga nva mu nju, kyokka nnina ensonga enkulu ze nkolako, ate nga nzikolako mu kyama." Awo ne nnyongera okumuwooyawooya nga bwe mutimba bbula nti, "Olw'okuba nga nkola mu kyama, bwe nkulengedde ne nzija nkugambe oddeyo mu nju, kubanga abantu abalala bayinza okulabuka. Nyabo, kwegayiridde ddayo mu nju, ebirala naabikutegeeza nga nkomyewo." So nno nga sirina kirala kye nninza kumubikkulira. Yalaba talina kyanaakola, kwe kuddayo ng'agenda akulula ebigere nga bwe yeesooza. Konze nti, "Ekyo si kikulu, omukazi obukazi tannyonoonera mulimu gundiisa." Twayawukananga baakigu, ye n'agenda mu nju yaffe, nange ne nzirayo mu ya Kaweke. Kino nakikola olw'okuba nti mukyala wange yali ajja kulowooza ebintu bingi ebitali bimu, naye kyanneewuunyisa kubanga bwe naddayo ne ndyoka nfuna kye nali nnoonya. Nga mmaze okutaganjula ebitabo byonna ebyali mu tterekero, nazuula akatabo akatono kati nnyini nga ke kalimu kye nali nnoonya. Kalina eddiba liddugavu ate nga ggumu nnyo. Ku ddiba okwo kwali kusabikiddwako olupapula olulala olumyufu bemmyu. Wakati w'olupapula n'eddiba eggumu waali wasonsekeddwawo ebbaluwa enzingezinge.
Bwe nagisoma ne ndaba ng'ebigambo byayo ebyali ku ntandikwa bye bigambo ebya bulijjo ebisangibwa mu bbaluwa, naye eri ku nkomerero yaayo ye yali Nakacaccaali, yali ensoma bw'eti: munnange nasanyukira nnyo entegeka yo ne mawangala, ddala singa tte omwattibwa tujja kufuna obuweerero. Ate nze nkubuulire kaweke ke tulituuka ku ttale kawaatwa n'atiitiira, nze ngenda kumuggyako emmundu neekolere kye njagala. Naye bw'ali ewaayo n'amutta, ngenda kumuwa ekirabo kya siringi 5 beddu. Newankubadde aliba amaze okugabana 300 eby'empeera, kale tulisanyuka okukulaba ng'omuleese ku lw'omukaaga. Nze munno Patiriisi enswa za luguudo. Nagiddamu emirundi nga 3, naye ng'ebigirimu sibitegeera bulungi. Ate bwe namala okugikkuta ne ndaba ng'ebigirimu tebikwatagana na musango gwe nali ngenda okubuuliriza. Kyokka ne mmala gakwata akatabo n'ebbaluwa ne binzira mu kawaliggo. Bwe namala okusiba etterekero ne njagala nfulume mu nju ŋŋende. Mba ntuuka ku luggi bwe nti ne mpulira engatto ekulula wabweru ku mayinja. Kugenda okulingizaayo nga ye kaweke yennyini ajja yeesika. Amameeme gantundugga, amaaso ne gammyuka, amalusu ne ganzigwa mu kamwa, n'entangaala ng'endiga, naye nga byonna tebinnyamba. Nawulira anaatera okutuuka ku luggi ne nzira mu ntebe ne ntuula, ne nkwata n'amawulire agaali awo ne nsoma. Yali anaatera okuyingirira ddala n'atta ku bigere, kubanga yalaba ettaala eyaka ate nga yaleka ezikidde. Yagenda okuyingira nga yenna yeebwalabwala ng'oluba olubbi. Nalaba yeekomomma, nange kwe kuddira ensonyi ne nzifuula obusungu, ne mmuyombesa nti, ate y'empisa ey'okutambula nga tolaze oyize ennungi. Olaba jjo wandeka mmotoka gye yatomerera n'odduka, ye kati ovaawa. Nze natuuse dda wano. Omukyala n'aŋŋamba nti tamanyi gy'olaze. Obwedda ntudde nninda nga sikulaba. Musajja wattu eky'okuddamu kyabula, n'ayagala ettaka limumire nga nakyo tekiyinzika. Nalaba talina kyaddamu, ne nzisaawo ebyokwogera ebirala mu ebyo mwe nafumbirafumbira ensonga ze nagamba nti ze nali mwetaagira. Ezo nazo yazitya ne yeebalaamiriza nga yeewolereza. Kale oluvannyuma ne ndaba nti yali takyayinza kunneesembereza, ng'alinga eyansobya ekintu ekinene ennyo. Nalwadde aki ne musiibula ne neddirayo ewange. Omukyala namusanga azimbye ng'olwo yasinga obunene, n'ennyumba ng'abula kugisinga bunene. Kye yali yeesibiridde kwe kunvuma nzigulize, era mba kumwanukula twandibulonze. Naye nno anti nze okuyomba kwannema dda. Yanvumanga nga nze bulangiti nnyongera ku mutwe. N'ayomba, nze ne mmulekerera ne neebaka. Ye nno kwali kwebakawo kaluwa. Ndaba nagenda okumalira amatu wansi, ng'enkwale n'amatutuma byatandise dda okwaziina. Ku maliri g'olwokusooka nategeeza Kabiite nga bwe nali ngenda okusiyagguka eggende eggwanvu. Bw'atyo n'anfumbirawo amatooke amangungu, oluusi ge tuyita ekkalaamu, oluusi misumaali, ate oluusi tugayita ga boyiro. Lwakugeevumyavumya bwentyo, naye nagaliira ddala ne ngawuliramu omusera. Bwe nawulira nga wenteeka wajjudde, ne nsindikira Nnaalongo nti, lyako kwendidde. So nno bagamba nti obw'omululu mwami. Wakkuta n'agaba. Nagenda ntagata n'ekisero ky'olubuto ekifumbekedde amatooke, ne nzigyayo mu mmotoka yange gy'esula, ne nessa mu ddene. Bulijjo mpulira abantu boogera nti Lugaba ayagala nnyo ebitonde bye. Nze nga nkiyita kya lubalaato. Ku mulundi guno mba kubanga ndi mu kyawe eri omutonzi wange. Sandituuse gye nalindaga, kubanga okuggyako okulaba obulabi nga ntuuse e Kawolo, sirina kintu kye nnyinza kugamba nti nakiraba mu kkubo, oba okukugamba nti nayita mu masaŋŋanzira egindi nga waliwo ekintu gundi. Oba naliko wazimu, oba nalika ntuulidde ku kisaabo, byonna saamanya. Wamma ggwe Mukama yazza bibye. Nga ntuuse e Kawolo, nasaba Harris ampe ku lipoota y'omusawo. Mu bimpimpi lipoota eno yali bw'eti:
Lukido lye linnya ly'omufu. Yattibwa na mmundu. Essasi lyayuza emimiro gye ne liyitamu okutuukira ddala ku lususu olw'emabega ku nsingo ye. Ekiwundu n'obuganga obwasigala mu mubiri gwe biraga nti yakubibwa n'emmundu nnene ddala. Kale olabye awo waliwo ekitanteeka mu nvuba. Weewaawo saalaga Harris nti nkyuseeko naye nali nkyukidde ddala okuva mu mbeera yange. Yagenda okumpa ebbaluwa ey'okunnyanjula ku ggombolola nga n'okutegeera sikyategeera. Eyo olwagissa mu ndyanga emisinde n'entyekula okugenda okutunula emabega nga mmaze n'okutuuka ku ggombolola ebuyikwe. Naawe saabandaalawo ne nnyongeramu yogayoga kumuluka ekabuubiro. Kyokka wano saayanguwa kubanga nagendanga mpita ku bukubo obw'obuwunjuwunju abantu baleme kundaba. Bwe natuuka ku muluka nayitawo Kootwe ne mmala okugenda ewa taata. Eyo naleererayo ddala okutuusa okumala okulya ekyemisana. Bwe namala okukulirira mmotoka yange eyo emmanju ne nsitula okugenda eri ew'omuluka. Natambula bulungi kubanga abantu bonna baali bagandadde mu kkubo ne mutaba nteganya. Ow'omuluka bwe yandabako n'ajaganya kubanga yali atidde nti oba omusango nagumulekera agubeereko bw'omu. Ettikiti z'abasajja be Abanyarwanda ze yali atonnyeza yasooka n'azissawa bbali n'amala okunnyaniriza n'okunnamusa. Nalaba ateredde bulungi nange ne mmuseetulira bye nali ndabye e Kampala. N'oluvannyuma ne mmutegeeza nga bwe nali ow'okugenda. Eggulo limu tandika ogw'abandi naye lipoota ye yanziyiza. Kino yafaanana okukyewuunya kwe kumbuuza nti ate eyo lipoota gwe kukwatako badde ngamba nti gwe obuuliriza kuzuula mutemu. Konze nti ye ekyo kituufu naye siyinza kunoonya mutemu nga sinnamanya kintu kye yakozesa ng'atemula. Newankubadde nze nawulirira ddala emmundu ng'evuga kyokka omusawo amala kukebera mulambo n'akakasa. Awo nno ne bakama bange bwe basinziira ne bandagira nti genda onoonye omuntu eyatta gundi ng'amuttisa ekissi gundi. Ekyo kitegedde ssebo. Namukadde ow'omuluka teyali mwangu wa kunnyonnyola n'amatira era n'ekyo teyakitegeera wabula n'akivaako buvi ne mmubuuza ebirala. Kye namusiimako kwe kumanya okunnyonnyola buli ky'abaabuuzibbwa n'amatiza abaamubuuzizza so ng'ate ye tekyali kyangu okumumalamu akakunkuna. Nze yannyinyonnyola bulungi ebyo byonna bye namubuuza ebyali bifa ku basajja be ab'oku kyalo ekyo. Mu ebyo bye yannombojjera bwe nasinziira ne mmanya nti mu mikwano gy'akaweke gyonna temwali gwegombebwa kubeera mukwano gwa muntu. Bonna baali ba bujja n'obukyayi ate ne bayimba okuba ab'ennimi ezitatuula n'emimwa egy'empewere. Era n'ayongera n'okuntegeeza tebaali bavunaanibbwako dda emisango gy'obutemu naye olw'obukujjukujju bwabwe gyonna ne bagyejjeera. Weewaawo nakakasa nti ow'omuluka yali ayogera mazima naye olw'obukadde bwe namugayaalirira ne ndowooza nti osanga yali awosse. Ate n'olw'okuba nga yabuuzanga n'ebintu ebitasaanye nalowooza nti osanga yali muwungutufu. Bwe ntyo ne bye yambuuliranga ne neeyongera okubinyoomerera nga njagala nange neevumbulira ebyange ndyoke nkakase. Okubuusabuusa okwo kwe kwannyamba ne ntuuka ne ku kuzuula obujulizi bw'omusango gwonna. Ensuula ey'okutaano naye awo weekoma.